Ku ssaawa 4 omubiri gw'omugenzi Muhakanizi gujjiddwa mu maka ge Bugoloobi okugutwala ku kisaawe Kololo awabadde okumusabira. Okusaba kwetabiddwako ebikonge okuva mu gavumenti n'abaliko basaba minisita ba Uganda era nga Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omukungubazi omukulu. Dennis Abasa Kazwenje mutu w'omugenzi yayogedde ku lw'ab'eŋŋanda era ng'onamwogeddeko ng'empagi y'amaanyi eyawanirira famire yaabwe. Yes, my parents, Right Reverend and Zeda Kazwenje, were supporting us, but he took the responsibility of giving an extra hand. President Yoweri Museveni ayogedde ku ngeri omugenzi ne banne gye bamuwabulamu mu biseera eggwanga lyali lyolekedde akatuubagiro k'ebyenfuna. i.e. stop magendo, stop what they were calling okusamula, speculation, stop the kibanda, the foreign currency black market. Those really stopped, mainly because of their medicine, the medicine of the Muhakanizi and Museveni, the IMF approach. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwa Right Reverend Edward Muhima ng'ono abuuzizza abakungubazi omukululo gwe baagala okuleka nga bavudde ku nsi. So much as we may cry and feel sorry, at the same time as Christians who believe in Jesus and in his resurrection should be saying, praise God that this young man has won the battle. Omugenzi yafiiridde ku myaka 64. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.